Yes sir. Nga Kitalo. Kitalo nnyo taata. Ogamba oti mama Brighton. Tuli bulungi naye amawulire si malungi. Amawulire si malungi nnyo naddala eri bafanizi ba Big Talent wamu n'abantu abali so close Kenzo ne family ya Big Talent at large. Ebbanga lyomaze ng'okolagana ne Kenzo mukwano gwo Mugandawe, that means relatives bo tuka kubanga era abamu obamanyi. Yeah. Tunyumize ku story yo of how you met Monday and wakomadi and checha se Monday. Monday yomu ku basajja abenasoko bafuna obutakkaanya nabo mu Big Talent omanyi n'entondo oba na principles zange omuntu atasobola kutegeera. Monday lumu nga ngenda ku Big Talent teri tamanyi by then nga awulira DJ ajja kuba omutuuzi nga tamanyi nenzigwa get number oyagala ki ne mugamba nsoka mutunya bwe nambuza goyagala ki ndokola nga afana mu Kenzo nisa kifaananyi nyingira buyingizi nagamba gwe sebo yitawo wano oyagala ki nemugamba sebo njagala Kenzo bakuyitani bamira bampita Jacob omutuuzi gwe okoledde bambi nsonyiwa. So Monday abadde muntu nnyo nga afayo nnyo okumanya abantu ekisokera ddala ate wakutegeera tasobola kera makya kwerabira. Monday n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo nga bwenyingiza emmotoka mu Big Talent amanya ababeera ssente era ng'agiddamu n'ajjamu ssente n'atambula butambuzi n'agenda n'agamba nakola gundi otansasula nkadde zino zitutte. So Monday ku lwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya ng'atera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu naga miliyoni emu Monday ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde acunya nnyo nze Reema n'abalala abadde so close wabayingalanga ssente. So Monday abadde kyali waffe era ku lwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddie Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda wali gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga buli kesere walabako ku Eddie Kenzo wamulabako ng'alina okukola ennyo okola ntino abeezaawo Mugandawe mukulu we. So abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddie Kenzo. So ku lwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira na mu kamera kwogera because oli blood we nnyo baasigala baakula babi nga tannakufuna Mugandawe omuwala. So kibadde kyakusalirwa nnyo kwa nti Monday atuvuddeko. According ku stories ezivaayo bagamba Monday yafudde ki? Monday bamukubye bukubi yafunye obutakkaanya ne banne gye baali ne bamukuba n'afuna obuzibu ku kawanga era kyamuviiriddeko nti bulamu bwe bukomonkereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gyeyafiiridde batatuvudde nti okufa kyekimu ku bintu betosobola kema kyakutegeera nti ogera kufa otya kijja buzinoga nti time yo yakufa olina wajja nakubulwi ugabulwane n'ofa. So Monday badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugera kufuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kukula naye. Monday abadde muyimbi oba? Monday tabadde muyimbi. Monday abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako booda nga ye omuntu nebigaana kati Monday abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera freedom abadde muntu wasanye ye nga ye tomubuulira ebyo kusimanyi kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala. So abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byalinako tabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi backstage ngalaba muganda wa performing yaman tomanya siku wetutuuse wano omusajja n'atugamba tujja genda Nkoowe kati ye program ze tuliko Uncle Monday kati omugenzi abadde mukwano gw'abantu kyoyinza obutamuera Monday kibadde kizibu nnyo naddala ku bivulu bya Eddie Kenzo abamu no babadde tebamumanyi naye abeera nnyo ku mulyango abadde nga Monday abeera ku mulyango. Eddie Kenzo ekimu ku kyemumanyiiko tagaana bayimbi bato oba ofaanana otya kuwa omukisa n'omusemberera naye obuzibu bwe bubeera kwe kusanga nga Eddie Kenzo ayingidde ekivvulu muganda wange nga tonnaba kukuba yadde oluyimba kiba kizibu naye Monday kyabadde ng'akola ye bw'aba yakulabako lumu oba nga weeyisaayisa mu maaso ga Eddie Kenzo nga ono mumanyi itawo oyingire kakati omuntu bw'atyo tumusaaliddwa nnyo. Ate olwangu Jacob agambye